Yes, nkwanirizaako mukwano gwange gwe yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti ku Yugi Updates TV kw'oli ku mayengo gaayo g'osinza okuba ng'otulaba ng'otuwuliriza. Byebaza nnyo mmwe abakomentinze, abalayikinze, abasharinze, wabula gwe atanaakuba ng'osubscribinga muganda wange nkubiriza ojje ku Yugi Updates TV ogende mu maaso n'okuba nga kusubscribinga. Abali emitala w'amayanja mmanirizaako nnyo baganda bange, mbagala nnyo nnyo ddala kubanga mbezeza amayengo ga channel eno. Mwebale nnyo. Kaakati olunaku olwaleero ng'ekibiina ekya National Unity Platform, abakulembeze baakyo bonna abasinga abali mu biti eby'enjawulo, njagala okukutegeeza nti nno leero batalazze, basibye mu kutalagga Busiro South. Ki ekibatutteyo? Subscribinga, likinga, commentinga, tugende mu maaso nkubuulire ate ekibadde kitutte abakulembeze ba National Unity Platform e Busiro South. Kaakati mikwano gyange, jjukira nti nno tubadde mu countrywide tour newankubadde yazzeemu amakuuli, n'ekyo kyekirobera kibiina kgenda mu maaso na exercise zaakyo. Olw'okubanga ekkubo erimu lye tubadde balizibye, tekitegeeza nti tewali kkubo ddala. Ate ne waba tewali kkubo ddala, osobola okusaawa ekkubo eddala. Muleke nga kwemalamu maanyi. Bw'obanga ogudde wansi, fubanga nnyo okulaba ng'ofuna amaanyi agayimuka agaddamu okuyimuka, osobole okuba ng'oddamu okola ng'otuuka ku kigendererwa kyo. Muganda wange, w'onoogwa wansi n'olinda abalala bakusitulewo, bajja kusaasira busaasizi nti ng'olabye, naye teri ajja kukwata ku mukono okusitukawo. Ye ggwe alina okwesitulawo. Yes, okugwako wansi tebadde intention yo, tekibadde kigendererwa kyo, tekibadde na bimu ku biruubirirwa byo, sinakindi obadde tewakyetegekedde, naye mbagirawo kiguddewo mu lutemya lwa liiso. Kati bwe kiggwaawo tekitegeeza nti sigala wansi obeere awo nga weesaasira. Okugwako wansi, yes, it was a mistake, naye ate okuvaawo okuvaawo it's your effort, kirimu ggwe. Tulina na kyetegekera, it's a must. Olina okwencouraginga ggwe mwennyini okusobola okulaba ng'ogwa wansi, ng'ova wansi awo. Kati bwe butyo n'ekibiina kya National Unity Platform olunaku olwaleero, oluvannyuma lw'okukiremesa emirimu gyakyo ebadde kitagga eggwanga, bagambye mumanyi tulina osituka ne tutambula. Mu nsi teri kyangu, buli kiri mu nsi kyakutwaza maanyi, kyakulwanira. Togenda tuulaawo nga gw'oli kaweweevu olowooze nti bagenda kikuwa. Ekikyo kyennyini kino obadde tokimanyi, n'ekikyo kyennyini nga kikyo, something which belongs to you, olina kirwanira bulwanyizi. Era y'ensonga lwaki ky'oba olaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu akaggwa yakawangula ng'amawulire bwe googerwa mu nkuubo, yakawangula. Entebe yagiwangula n'etamuweebwa. Entebe ng'ebulonginga tu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ng'entebe erina kubeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye n'atagiweebwa. Olowooza yanditudde ewaka n'agamba ebintu ebyo sibiddamu? Lwaki oza yasituka n'addamu n'akola campaign, n'addamu n'akola mobilization tour, n'atalaga eggwanga lyonna n'akaringa exercise? Kitegeeza ki? Nti yafuna okutegeera nti newankubadde entebe yiye akitegedde nti yiye Mukama amaze mulozaaku nti entebe ogisobolera ngikuwadde, kati ogirwanira kukwe si kwate si kwa Mukama.
Mukama akikuwadde wabula okukirwanira ate gwe oteekeddwa okkirwanira okireiminga ekyo kyokitwala osobole okyeddiza. Kakino kye mbambaga abaganda bange basisita ne babrother, okimanyi nti waliyo ebintu bingi nga byatuweebwa dda mu bulamu buno obw'ensi eno nga twali tubituuseeko nako ng'okiraba ddala ekintu kikyo naye n'otakitwala. Lwaki? Okiweebwa wakifuna naye okkirwanirira kuko kitegeeza bintu bingi by'oluuzinze mu bulamu bw'ensi nga tosobodde birwanirira ng'obituuseeko n'oggwaamu amaanyi, kubanga olaba abayina ekyo ky'oyina olaba nga banene okusinga, obagezezza ate gy'okoma okugezza ekintu gy'okoma okkigaziya. N'okigezza kati gy'okoma okkigezza otandika okulaba nga muli mutuufu kikusinga obunene tosobola nakitwala, tosobola nakyakiivinga. Naye kankugambe olina okuba n'omutima ng'ogw'empologoma. Omanyi lwaki empologoma tetya bisolo bisinga naye biba bigisinga obunene? Lwa nsonga omutima gwayo munene. Yo gy'ekoma okulaba ekintu nga kinene, gy'ekoma okufuna obuvumu n'essanyu nti kino ekintu gye kikomye okuba ekinene kitegeeza ate ekyo kye njagala kigenda kunzikusa mangu. Oba okitegeera? Naye abasinga ekintu bwe muba nga kinene mutuuka ekiseera ne mutya n'okuteekinga siteepu esooka olw'okuba mubiwulira mu nkuubo. Kati kino Robert Kyagulanyi Ssentamu teyakiganya kubaawo. We yamanya nti nno Yoweri Kaguta Museveni bamutenda alwanye entalo, simanyi entebe yagigira Bugezi, yagenda mu nsiko n'alwanira. Museveni gy'akomye okweranger nti yagenda mu nsiko n'alwanirira eno entebe mu ngeri ekangakanga oyo yenna ayagala entebe nti olina kwegamba olina gitwaza maanyi na nvubu. Gy'akomye okusituka n'agamba nti entebe yange era nja gitwala. Era mulindeko gye bujjako mu maaso. Gy'okoma okulwanirira ekikyo munnange ne Mukama Katonda akikuwa. Oba tuli ffenna genda mu maaso subscribing, tewerabira ku subscribing. Gy'okoma okulwanirira ekikyo Mukama Katonda akikuwa. Ate lekeraawo okubanga buli w'obeera mu kizibu, lekeraawo okukaaba n'okukirowoozaako ennyo. Y'ensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu olaawo agwa mu kizibu kino, enkya tekimugaana kuteekinga siteepu ndala. Bamukubye amasasu wali, ogenda okulaba enkya akoze kintu kirala. Ng'ebizibu bingi byetoolodde, bikwetoolodde, masekkati gaabyo. In the midst of your problem, tukigezzanga kiginowalinge. Lwaki? Bulijjo okoma okyolowoozaako oyongera kigezza, ate gye kikoma okugejja mu bulamu bwo gy'okoma okuba ng'olemererwa okukiggyako. Wabula kiginowalinge, gy'okoma okiyiginowalinga n'obutakirowoozaako gy'okoma okulowooza ku solution gy'ogenda okukozesa okuovercoming ekyo ekizibu ekikuba kikuyimiridde mu maaso. Yo Robert Kyagulanyi. Be bakulembeze ba National Unity Platform. Kati jjukira nti mbadde nkugamba eyo nkututteyo butwazi kutangaazaamu. Olwaleero basiibye mu Busiro South nga batalagga mbakulembeze mba stakeholders ab'enjawulo, mba LC1, LC3, mba Chancellor, bonna bagenzi batalagga nga banoonya nga baleeta messages empya ez'okulaba bo n'abawagizi baabwe
bakoze batya okulaba ng'akalulu ka 2026 ekibiina kya NRM basobole okuba nga bakisiimula ku political table eya Uganda. Babadde batema mpenda beebuuzaganya tukoze tutya era ki ekisaanidde okukolebwa. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, ki ekisaanidde okukolebwa? Oba okitegeera mukwano gwange gwali eyo? Batalazze Busiro yenna nga babunya enjiri eri abawagizi baabwe, nga babencouraginga, babazzaamu amaanyi okusobola okulaba nga bafufuggaza ekibiina kino ekiri mu ruling power ekya NRM, okusobola okulaba nga balwanirira buli ddembe lya muntu. Wabanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekyamutwala mu nsiko kulwanirira ddembe lya muntu, kati njagala omutegeeza mu ngeri era y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye azze okulwanirira abantu. Munnange egy'okuma okubeera mu buyinza tosobola kumanya nsobi zo z'okola, kubanga buli kimu okibeeramu nga bakusibyeko akatambaala. So tetunenya nnyo bafuzi baffe naye nga buli kimu kyonna kye kiri kigenda kuggwa. Kutegeeza nti no subscribinga, likinga, sharinga otambuze ka vidiyo kano kasobole okuba nga buli muntu afuna ku information eno. Likinga, sharinga, jangu mu comment section okomentinge gwe mukwano gwange aliyo. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo kutegeeza nti ku Yogi Updates TV kw'obadde osinzira okuba nga otuuliriza muganda wange. Mbaagala nnyo, mweraba.